Ekitabo kya Danyeri essula esooka. Mu mwaka ogwokusatu mu mirembe gya Yekoyakimu kabaka wa Yuda, Nebukadduneeza kabaka w'e Babuloni n'ajja e Yerusaalemi n'akizingiza. Mukama n'awaayo Yekoyakimu kabaka wa Yuda mu mukono gwe, era n'ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda ebimu n'abitwala mu nsi Sinaali mu ssabo lya Katonda we, n'aleeta ebintu mu ggwanika lya Katonda we. Kabaka n'agamba Asupenaazi omukulu w'abalaawe be ayingize ku baana ba Isirayiri ab'omu zzadde lya kabaka n'ery'abakungu, abavubuka abataliiko bulema, wabula ab'amaaso amalungi era abategeevu mu magezi gonna, era abakabakaba mu kutegeera, era abaamanya ebiyigirizibwa, era abasaanira okuyimirira mu nnyumba ya kabaka, era abayigirizenga amagezi ag'Abakaludaaya n'olulimi lwabwe. Kabaka n'abalagira omugabo ogwa bulijjo ogw'oku mmere ya kabaka n'ogw'oku mwenge gwe yanywanga, era babaliisize emyaka 3 bwe giriggwako balyoke bayimirire mu maaso ga kabaka. Ne muba mu abo ku baana ba Yuda, Danyeri, Kananiya, Misayeri ne Azaliya. N'omukulu w'abalaawe n'abatuuma amannya, Danyeri n'amutuuma Berutesazza, ne Kananiya n'amutuuma Sadulaaki, ne Misayeri n'amutuuma Mesaki, ne Azaliya n'amutuuma Abeduneego. Naye Danyeri n'ateesa mu mutima gwe obuteeyononesanga n'emmere ya kabaka, newankubadde n'omwenge gwe yanywanga, kyeyava asaba omukulu w'abalaawe aleme okweyonoonyesanga. Naye Katonda n'alabisa Danyeri ekisa n'okusaasirwa mu maaso g'omukulu w'abalaawe. Omukulu w'abalaawe n'agamba Danyeri nti, "Ntidde mukama wange kabaka eyabalagira bye munaalyanga ne bye munaanywanga, kubanga kiki ekiriba kimulabye amaaso gammwe nga tegafaana bulungi ng'abavubuka abenkana nammwe obukulu. Bwe gutyo omutwe gwange gwanderabye akabi eri kabaka." Danyeri n'alyoka agamba omusigire omukulu w'abalaawe gwe yafuza Danyeri, Kananiya, Misayeri ne Azaliya nti, "Okemera abaddu bo ennaku 10 nkwegayiridde, batuwenga ebijanjaalo okulya n'amazzi okunywa. Amaaso gaffe galyoke gakeberwe w'oli n'amaaso g'abavubuka abaalyanga ku mmere ya kabaka, era nga bw'oliraba okole bw'otyo eri abaddu bo." Awo n'abawulira mu bigambo ebyo n'abakemera ennaku 10. Awo ennaku 10 bwe zaggwa, amaaso gaabwe ne gafaana bulungi, era baali nga bagezza omubiri okusinga abavubuka bonna abaalyanga ku mmere ya kabaka. Awo omusigire n'abaggyako emmere yaabwe n'omwenge gwe bandinywedenga, n'abawa ebijanjaalo. Naye abavubuka abo abana Katonda n'abawa okumanya n'okutegeera mu kuyiga kwonna n'amagezi, Danyeri n'abo mukabakaba mu kwolesebwa kwonna ne mu birooto. Awo ennaku we zaggwa, kabaka ze yagamba okubayingiza, omukulu w'abalaawe n'abayingiza mu maaso ga Nebukadduneeza. Kabaka n'anyumya nabo, ne mu abo bonna ne mutalabika abaali nga Danyeri, Kananiya, Misayeri ne Azaliya, kyebava bayimirira mu maaso ga kabaka. Ne mu buli kigambo eky'amagezi n'ekyokutegeera, kabaka kye yababuuza yabalaba nga basinga emirundi 10 abasawo n'abafumu bonna abaali mu bwakabaka bwe bonna. Danyeri n'abeerawo okutuusa ku mwaka ogw'olubereberye ogwa Kuulo kabaka. Danyeri essula ey'okubiri. Ne mu mwaka ogwokubiri mu mirembe gya Nebukadduneeza n'aloota ebirooto, omwoyo gwe ne gweraliikirira, otulo twe ne tumubula. Awo kabaka n'alagira bayite abasawo n'abafumu n'emmandwa n'Abakaludaaya okubuulira kabaka ebirooto bye. Ne bayingira ne bayimirira mu maaso ga kabaka. Kabaka n'abagamba nti, "Ndoose ekirooto, omwoyo gwange ne gweraliikirira okutegeera ekirooto."
Abakaludaaya ne balyoka bagamba kabaka mu lulimi olusuuli nti, "Ayi kabaka, obenga omulamu emirembe gyonna, obuulira abaddu b'ekirooto, naffe tunaalaga amakulu gaakyo." Kabaka n'addamu n'agamba Abakaludaaya nti, "Ekigambo kinvuddeko, bwe mutantegeeza ekirooto n'amakulu gaakyo, munaatemebwatemebwa n'ennyumba zammwe zirifuuka mmungo. Naye bwe munaalaga ekirooto n'amakulu gaakyo, munaaweebwa nze ebirabo n'empeera n'ekitiibwa kingi, kale mundage ekirooto n'amakulu gaakyo." Ne baddamu omulundi ogwokubiri ne boogera nti, "Kabaka abuulira abaddu b'ekirooto, naffe tunaalaga amakulu." Kabaka n'addamu n'ayogera nti, "Ntegeeredde ddala nga mwagala okufuna ebbanga, kubanga mulabye ng'ekigambo kinvuddeko. Naye bwe mutantegeeza ekirooto, waliwo etteeka limu gye muli, kubanga muteeseteese okulimba n'ebigambo ebivundu okwogera mu maaso gange okutuusa ebiro bwe biriwaanyisibwa. Kale mumbuulire ekirooto, nange ndyoke ntegeere nga muyinza okundaga amakulu gaakyo." Abakaludaaya ne baddiramu mu maaso ga kabaka ne boogera nti, "Tewali muntu mu nsi n'omu ayinza okulaga ekigambo kya kabaka, kubanga tewali kabaka newankubadde omukungu newankubadde ow'essaza eyali abuuzizza ekigambo kifaanana bwe kityo, omusawo yenna newankubadde omufumu yenna newankubadde Omukaludaaya yenna." Era ekigambo kino tekirabwanga, kabaka kyawaliriza, so tewali ayinza okukiraga mu maaso ga kabaka, wabula bakatonda abatatuula n'abalina emibiri. Kabaka kyeyava asunguwala ne yeejuumuula nnyo, n'alagira okutta abagezigezi bonna ab'e Babulooni. Etteeka ne liteekebwa abagezigezi ne bagenda okubatta, ne banoonya Danyeri ne banne okubatta. Awo Danyeri n'addamu n'amagezi n'obukabakaba Aliyooki omwami w'abaserukale ba kabaka eyajja okutta abagezigezi ab'e Babulooni, n'addamu n'agamba Aliyooki omwami wa kabaka nti, "Kiki ekyanguyiriza bwe kityo etteeka erivvwa eri kabaka?" Aliyooki n'alyoka ategeeza Danyeri ekigambo ekyo. Danyeri n'ayingira ne yeegayirira kabaka okumuteekerawo olunaku, naye ng'aliraga kabaka amakulu. Awo Danyeri n'agenda mu nnyumba ye n'ategeeza ekigambo ekyo Kananiya, Misayeri ne Azaliya banne basabe Katonda ow'omu ggulu okubasaasira olw'ekyama ekyo, Danyeri ne banne baleme okuzikirira wamu n'abagezigezi abalala ab'e Babulooni. Ekyama ne kiryoka kibikkulirwa Danyeri mu kwolesebwa okw'ekiro. Danyeri n'alyoka yeebaza Katonda ow'omu ggulu. Danyeri n'addamu n'agamba nti, "Yeebazibwenga erinnya lya Katonda emirembe n'emirembe, kubanga amagezi n'amaanyi gage, era oyo ye awaanyisa ebiro n'ebiseera, aggyawo bakabaka era assaawo bakabaka, awa amagezi abagezigezi n'okumanya eri abo abamanyi okutegeera, abikkula ebigambo eby'obuzibu eby'ekyama ebiri mu kizikiza abimanyi, era omusana gubeera naye. Nkwebaza nkutendereza, ayi ggwe Katonda wa bajjajjange, ampadde amagezi n'amaanyi, era antegeezezza kaakano bye twakusabye, kubanga otutegeezezza ekigambo kya kabaka." Danyeri kyeva ayingira eri Aliyooki, kabaka bwe yali ateeseewo okusikiriza abagezigezi ab'e Babulooni, n'agenda n'amugamba bw'ati nti, "Tozikiriza bagezigezi ab'e Babulooni, nyingiza mu maaso ga kabaka, nange n'alaga kabaka amakulu." Awo Aliyooki n'ayanguwa n'ayingiza Danyeri mu maaso ga kabaka, n'amugamba bw'ati nti, "Ndabye omusajja ow'omu baana ab'omu bunyage bwa Yuda anaategeeza kabaka amakulu." Kabaka n'addamu n'agamba Danyeri erinnya lye Berutesazza nti, "Ggwe oyinza okuntegeeza ekirooto kye nalaba n'amakulu gaakyo?" Danyeri n'addiramu mu maaso ga kabaka n'ayogera nti, "Ekyama kabaka kyawalirizza abagezigezi tebayinza kukiraga kabaka, newankubadde abafumu, newankubadde abasawo, newankubadde abalaguzi, naye waliwo Katonda mu ggulu abikkula ebyama,
era ategeezezza kabaka Nebukadduneeza ebiribaawo mu nnaku ez'enkomerero. Ekirooto kyo era omutwe gwo bye gwayolesebwa ku kitanda kyo bye bino. Gwe ayi kabaka, ebirowoozo byo ne bikujjira ku kitanda kyo ebiribaawo oluvannyuma, naye abikula ebyama akutegeezezza ebiribaawo. Naye nze ekyama kino tekimbikuliddwa, nze olw'amagezi gonna ge nnina okusinga omuntu yenna omulamu, naye tekivudde kimbikulirwa kabaka ategeezebwa amakulu, naawe otegeere ebirowoozo by'omu mutima gwo. Gwe ayi kabaka watunula era laba ekifaananyi ekinene. Ekifaananyi ekyo eky'amaanyi ekyamasaamasa ennyo nnyini ne kiyimirira mu maaso go, n'engeri yaakyo ya ntiisa. Ekifaananyi ekyo omutwe gwakyo gwa zaabu nnungi, ekifuba kyakyo n'emikono gyakyo bya ffeeza, olubuto lwakyo n'ebisambi byakyo bya kikomo, amagulu gaakyo ga kyuma, ebigere byakyo ekitundu kya kyuma n'ekitundu kya bbumba. Watunula okutuusa ejjinja lwe lyatemebwa awatali ngalo, ne likuba ekifaananyi ebigere eby'ekyuma n'ebbumba ne libimenyaamenya. Ekyuma n'ebbumba n'ekikomo ne ffeeza ne zaabu ne biryoka bimenyekamenyekera wamu ne bifuuka ng'ebisusunke by'omu gguliro ekyanda nga kituuse. Empewo ne zibitwalira ddala bwe zityo, n'okulaba ne bitalaba bbanga, n'ejjinja eryakuba ekifaananyi ne lifuuka olusozi olunene ne lijjula ensi zonna. Ekirooto kye kiikyo, era tunayatula amakulu gaakyo mu maaso ga kabaka. Gwe ayi kabaka oli kabaka w'abakabaka, Katonda ow'eggulu gwe yawa obwakabaka n'obuyinza n'amaanyi n'ekitiibwa, era abaana b'abantu gye batuula yonna yagaba ensolo ez'omu nsiko n'ennyonyi ez'omu ggulu mu mukono gwo, era yakubifuza ggwe byonna ng'oli mutwe gwa zaabu. Era wali kuddirira obwakabaka obulala bw'osinga ggwe bulibaawo, n'obwakabaka obulala obwokusatu obw'ekikomo obulifuga ensi zonna. N'obwakabaka obwokuna buliba bw'amaanyi ng'ekyuma, kubanga ekyuma kimenyaamenya ebintu byonna era kibijeemulula, era ng'ekyuma ekibetenta ebyo byonna bwe bulimenyaamenya bwe bulibetenta bwe butyo. Era kubanga walaba ebigere n'obugere, ekitundu kya bbumba ery'omubumbi n'ekitundu kya kyuma, obwakabaka buliba bwawulemu, naye muliba mu bw'okumaanyi ag'ekyuma, kubanga walaba ekyuma nga kitabuddwamu ebbumba ery'ettosi. Era ng'obugere bwe bwali ekitundu kya kyuma n'ekitundu kya bbumba, era n'obwakabaka bwe buliba bwe butyo, ekitundu ky'amaanyi n'ekitundu kimenyefu. Era kubanga walaba ekyuma nga kitabuddwamu ebbumba ery'ettosi, balyetabula n'ezzadde ly'abantu, naye tebaligattagana bokka na bokka, era ng'ekyuma bwe kiteetabula na bbumba. Era mu mirembe gy'abakabaka abo, Katonda ow'eggulu alissaawo obwakabaka obutalizikirizibwa emirembe gyonna, so n'okufuga kwabwo tekulirekerwa ggwanga ddala, naye bulimenyaamenya era bulizikiriza obwakabaka obwo bwonna, era bunaabeereranga emirembe gyonna. Kubanga walaba ejjinja nga lyatemebwa mu lusozi awatali ngalo, era nga lyamenyaamenya ekyuma n'ekikomo n'ebbumba n'effeeza ne zaabu, Katonda omukulu ategeezezza kabaka ebiribaawo oluvannyuma, era ekirooto kya mazima ddala, n'amakulu gaakyo tegabuusibwabuusibwa. Awo kabaka Nebukadduneeza n'alyoka avunnama amaaso ge n'asinza Danyeri, n'alagira okumuwa ssaddaaka n'omugavu. Kabaka n'addamu Danyeri n'ayogera nti, mazima Katonda wammwe ye Katonda w'abakatonda, era ye Mukama w'abakabaka, era ye mubikkuzi w'ebyama, kubanga oyinzizza okubikula ekyama ekyo. Kabaka n'alyoka afuula Danyeri omukulu, n'amuwa ebirabo bingi ebinene, n'amuwa okufuga essaza lyonna ery'e Babulooni, era okuba omwami omukulu w'abagezigezi bonna ab'e Babulooni. Danyeri n'asaba kabaka n'akuza Sadulaaki, Mesaki ne Abeduneego mu bigambo by'essaza ery'e Babulooni, naye Danyeri
n'abeera mu bwankati bwa kabaka. Danyeri essuula ey'okusatu. Nebukadduneeza kabaka yakola ekifaananyi ekya zaabu, obuwanvu bwakyo emikono 6 n'obugazi bwakyo emikono 6, n'akiyimiriza mu lusenyi lwa Dduula mu ssaza ery'e Babulooni. Awo Nebukadduneeza kabaka n'atuma okukuŋŋaanya ab'amasaza, n'abamyuka, n'abafuga, n'abalamuzi, n'abawanika, n'abakungu, n'ab'amateeka, n'abakulu bonna ab'omu masaza bajje eri ekifaananyi Nebukadduneeza kabaka kye yayimiriza bwe kiri bwongebwa. Awo ab'amasaza, n'abamyuka, n'abafuga, n'abalamuzi, n'abawanika, n'abakungu, n'ab'amateeka, n'abakulu bonna ab'omu masaza ne bakuŋŋaana olw'okuwonga ekifaananyi Nebukadduneeza kabaka kye yayimiriza, ne bayimirira mu maaso g'ekifaananyi Nebukadduneeza kye yayimiriza. Awo omulangirizi n'ayogera waggulu nti, "Mwe mulagirwa, mwe abantu, amawanga n'ennimi, bwe munaawulira eddoboozi ly'akagombe, n'endere, n'ennanga, n'amadinda, n'ekidongo, n'ekkondeere, na buli ngeri yonna evuga, ne mulyoka muvunnama ne musinza ekifaananyi kya zaabu Nebukadduneeza kabaka kye yayimiriza, era buli anaalema okuvunnama n'okusinza mu kiseera ekyo alusuulibwa akati mu kikoomi ekyaka n'omuliro." Awo abantu bonna bwe baawulira eddoboozi ly'akagombe, n'endere, n'ennanga, n'amadinda, n'ekidongo, na buli ngeri yonna evuga, abantu bonna, amawanga n'ennimi, ne balyoka bavunnama ne basinza ekifaananyi ekya zaabu Nebukadduneeza kabaka kye yayimiriza. Awo mu biro ebyo Abakaludaaya abamu ne bajja ne baloopa Abayudaaya. Ne baddamu ne bagamba Nebukadduneeza kabaka nti, "Ayi kabaka, obeerenga omulamu emirembe gyonna. Ggwe ayi kabaka wateeka etteeka nti buli anaawulira eddoboozi ly'akagombe, n'endere, n'ennanga, n'amadinda, n'ekidongo, n'ekkondeere, na buli ngeri yonna evuga, anaavunnama n'asinza ekifaananyi ekya zaabu, era buli anaalema okuvunnama n'okusinza alisuulibwa akati mu kikoomi ekyaka n'omuliro." Waliwo Abayudaaya abamu be wakuza mu bigambo eby'essaza ery'e Babulooni, Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego. Abasajja abo, ayi kabaka, tebakulowoozezza, tebaweereza bakatonda bo, so tebasinza kifaananyi kya zaabu kye wayimiriza. Awo Nebukadduneeza n'alyoka asunguwala, ne yeejuumuula, n'alagira okuleeta Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego. Awo ne baleeta abasajja abo mu maaso ga kabaka. Nebukadduneeza n'addamu n'abagamba nti, "Mmwe Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego, mukigenderedde bugendereza obutaweereza Katonda wange n'obutasinza kifaananyi kya zaabu kye nayimiriza. Kale nno bwe munakkiriza nga muwulidde eddoboozi ly'akagombe, n'endere, n'ennanga, n'amadinda, n'ekidongo, n'ekkondeere, na buli ngeri yonna evuga, okuvunnama n'okusinza ekifaananyi kye nakola, kale naye bwe mutaasinze mu kiseera ekyo, munaasuulibwa akati mu kikoomi ekyaka n'omuliro, era Katonda aluwa oyo anaabawonya mu mikono gyange." Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego ne baddamu ne bagamba kabaka nti, "Ayi Nebukadduneeza, tekitugwanira kukuddamu mu kigambo ekyo. Bwe kinaaba bwe kityo, Katonda waffe gwe tuweereza ayinza okutuwonya mu kikoomi ekyaka n'omuliro, era n'atuwonya mu mukono gwo, ayi kabaka. Naye bwe kitaabe bwe kityo, tegeera, ayi kabaka, nga tetugenda kuweereza bakatonda bo, newankubadde okusinza ekifaananyi ekya zaabu kye wayimiriza." Awo Nebukadduneeza n'alyoka yeejuumuulira ddala, n'engeri y'amaaso ge n'ewaanyisibwa eri Saddulaaki,
Mesaki ne Abeduneego n'ayogera n'alagira ekikoomi kyake emirundi 7 okukira bwe kyali kyase. N'alagira ab'amaanyi abamu ab'omu ggye lye okusiba Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego okubasuula mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Awo abasajja abo ne balyoka babasiba nga bambadde sseruwale zaabwe n'ebizibaawo byabwe n'eminagiro gyabwe n'engoye zaabwe endala ne babasuula wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Awo kubanga kabaka yabakuutirira ddala n'ekikoomi nga kyase nnyo, ennimi z'omuliro ne zitta abasajja abo abaakwata Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego. N'abasajja abo abasatu, Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego, ne bagwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro nga basibiddwa. Awo Nebukadduneeza kabaka n'alyoka yeewuunya, n'ayanguwa n'agolokoka, n'ayogera n'agamba abakungu be nti, tetusudde basajja basatu nga basibiddwa wakati mu muliro? Ne baddamu ne bagamba kabaka nti, mazima ayi kabaka. N'addamu n'ayogera nti, laba, nze ndaba abasajja 4 nga basumuluddwa nga batambulira wakati mu muliro, so nga tebaliiko kabi, n'okufaanako owookuna kuliŋŋanga omwana wa Bakatonda. Nebukadduneeza n'alyoka asembera ku mulyango gw'ekikoomi ekyaka n'omuliro, n'ayogera nti, Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego, mwe abaddu ba Katonda ali waggulu ennyo, mufulume mujje wano. Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego ne balyoka bafuluma wakati mu muliro. N'ab'amasaza, n'abamyuka, n'abafuga, n'abakungu ba kabaka ne bakuŋŋaana ne balaba abasajja abo ng'omuliro teguyinziza mibiri gyabwe, so n'enviiri ez'oku mitwe gyabwe nga tezisiridde, so n'engoye zaabwe nga teziwanyisibbwa, so n'olusu lw'omuliro nga terubabaddeeko. Nebukadduneeza n'alyoka ayogera nti, Katonda wa Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego yeebazibwe, atumye malayika we era awonyezza abaddu be abamwesize, ne bawanyisa ekigambo kya kabaka, ne bawaayo emibiri gyabwe baleme okuweereza newankubadde okusinza Katonda yenna wabula Katonda waabwe bo. Kyenva nteeka etteeka nga buli bantu n'eggwanga n'olulimi abanaayogeranga obubi bonna ku Katonda wa Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego balitemebwatemebwa n'ennyumba zaabwe zirifuulibwa olubungo, kubanga tewali Katonda mulala ayinza okuwonya mu ngeri eyo. Kabaka n'alyoka akuza Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego mu ssaza ery'e Babulooni. Danyeri essuula ey'okuna. Nebukadduneeza kabaka, nze mbawandiikidde abantu bonna, amawanga n'ennimi abatuula mu nsi zonna, emirembe gyeyongere gye muli. Ndabye nga kirungi okulaga obubonero n'ebyamagero Katonda ali waggulu ennyo bye yakola gye ndi. Obubonero bwe nga bukulu, n'ebyamagero bye nga by'amaanyi. Obwakabaka bwe bwe bwakabaka obutaliggwaawo, n'okufuga kwe kwa mirembe na mirembe. Nze Nebukadduneeza nali mpummulidde mu nnyumba yange era nga njeerera mu lubiri lwange. Ne ndabira ekirooto ekyantiisa, n'ebyo bye nalowoolezanga ku kitanda kyange n'omutwe gwange bye gwayolesebwanga ne bineeraliikiriza. Kinava nteeka etteeka okuyingiza gye ndi abagezigezi bonna ab'e Babulooni bantegeeze amakulu g'ekirooto. Awo ne bayingira abasawo, n'abafumu, n'Abakaludaaya, n'abalaguzi, ne njatulira ekirooto mu maaso gaabwe, naye ne batantegeeza makulu gaakyo. Naye oluvannyuma Danyeri n'ayingira gye ndi, erinnya lye Berutesazza ng'erinnya lya Katonda wange bwe riri, era omuli omwoyo gw'abakatonda abatukuvu, ne njatulira ekirooto mu maaso ge, gwe Berutesazza omukulu w'abasawo, kubanga mmanyi ng'omwoyo gw'abakatonda abatukuvu guli mu ggwe, so nga tewali kyama ekikweraliikiriza. Mbuulira
ye nayolesebwa mu kirooto kyange kye ndabye n'amakulu gaakyo. Omutwe gwange ye gwayolesebwa ku kitanda kyange byali bwe biti. Natunula era laba omuti wakati mu nsi n'obuwanvu bwagwo munene. Omuti ne gukula ne guba gw'amaanyi, n'obuwanvu bwagwo ne butuuka mu ggulu, n'okulengera kwagwo ne kutuuka ku nkomerero y'ensi zonna. Amalagala gaagwo malungi n'ebibala byagwo bingi, era mu gwo mwalimu emmere emala bonna. Ensolo ez'omu nsiko zeggamanga mu kisiikirize kyagwo, n'ennyonyi ez'omu ggulu ne zituula ku matabi gaagwo, ne byonna ebirina emibiri ne bigulyangako. Nalaba mu ebyo omutwe gwange bigwayolesebwa ku kitanda kyange, era laba omutunuzi era omutukuvu n'akka ng'ava mu ggulu. N'ayogera waggulu n'agamba bw'ati nti, temera ddala omuti ogutemeka amatabi gaagwo, ogukunkumuleko amalagala gaagwo, osaasaanye ebibala byagwo, ensolo zive wansi waagwo, n'ennyonyi ku matabi gaagwo. Era naye ekikonge ky'ekikolo kyagwo kireke mu ttaka, nga kiriko ekyuma ekisiba n'ekikomo, mu muddo omugonvu ogw'omu nsiko, era kitobenga omusulo ogw'omu ggulu, n'omugabo gwe gubenga n'ensolo, mu muddo ogw'ensi. Omutima gwe guwanyisibwe obutaba gwa muntu, aweebwe omutima gw'ensolo, era ebiseera 7 bimuyiteko. Omusango ogwo guvudde mu tteeka ery'abatunuzi, n'okuteesa okwo kuvudde mu kigambo ky'abatukuvu. Abalamu balyoke bategeere ng'oyo ali waggulu ennyo y'afugira mu bwakabaka bw'abantu, era ng'abuwa buli gw'ayagala, era ng'akuza ku bwo asinga abantu bonna obunaku. Ekirooto ekyo nze kabaka Nebukadduneeza nakirabye. Naawe ggwe Belutesazza tegeeza amakulu, kubanga abagezigezi bonna ab'omu bwakabaka bwange tebayinza kuntegeeza makulu, naye ggwe oyinza, kubanga omwoyo gw'abakatonda abatukuvu guli mu ggwe. Awo Danyeri erinnya lye Belutesazza n'alyoka yeewuunya akaseera, n'ebirowoozo bye ne bimweraliikiriza. Kabaka n'addamu n'ayogera nti, Belutesazza, ekirooto kireme okukweraliikiriza newankubadde amakulu. Belutesazza n'addamu n'agamba nti, Mukama wange, ekirooto kibe eri abo abakukyawa, n'amakulu gaakyo eri abalabe bo. Omuti gwe walabye ogwameze ne guba gw'amaanyi, obuwanvu bwagwo ne butuuka mu ggulu, n'okulengerwa kwagwo mu nsi zonna, amalagala gaagwo malungi, n'ebibala byagwo bingi, era mu gwo mulimu emmere emala bonna, n'ensolo ez'omu nsiko ne zibeera wansi waagwo, n'ennyonyi ez'omu ggulu ne zituula ku matabi gaagwo. Ye ggwe, ayi kabaka, akuze n'oba w'amaanyi, kubanga obukulu bwo bukuze ne butuuka mu ggulu, n'okufuga kwo ku nkomerero y'ensi zonna. Era kubanga kabaka yalabye omutunuzi era omutukuvu ng'akka ng'ava mu ggulu, era ng'ayogera nti, temera ddala omuti oguzikirize, era naye ekikonge ky'ekikolo kyagwo kirekere mu ttaka, nga kiriko ekyuma ekisiba n'ekikomo, mu muddo omugonvu ogw'omu nsiko, era kitobenga n'omusulo ogw'omu ggulu, n'omugabo gwe gubenga n'ensolo ez'omu nsiko, okutuusa ebiseera 7 lwe birimuyitako. Amakulu ge gano, ayi kabaka, era ly'etteeka lyo yali waggulu ennyo, erijjidde mukama wange kabaka, ng'oligobebwa okuva mu bantu, era olibeera wamu n'ensolo ez'omu nsiko, era oliriisibwa omuddo ng'ente, era olitoba omusulo ogw'omu ggulu, era ebiseera 7 birikuyitako, okutuusa lw'olitegeera ng'oyo ali waggulu ennyo y'afugira mu bwakabaka bw'abantu, era abuwa buli gw'ayagala. Era kubanga balagidde okuleka ekikonge ky'ekikolo ky'omuti, obwakabaka bwo bulinywera gy'oli bw'olimala okutegeera ng'eggulu lye lifuga. Kale, ayi kabaka, okuteesa kwange kukkirizibwe mu maaso go, era omalire ddala ebibi byo ng'okola eby'obutuukirivu n'ebikolwa byo ebitali bya butuukirivu, ng'osaasira abaavu, mpozi okuwummula kwo kwongerweko. Ebyo byonna byatuuka ku kabaka Nebukadduneeza.
Emyezi 12 bwe gyayitawo yali atambula mu lubiri lw'e Babulooni. Kabaka n'ayogera nti kino si Babulooni ekikulu kinazimba okuba ennyumba y'abakabaka n'amaanyi ag'obuyinza bwange n'olw'ekitiibwa eky'obukulu bwange. Ekigambo kyali nga kikyali mu kamwa ka kabaka, eddoboozi ne ligwa nga liva mu ggulu nti ggwe kabaka Nebukadduneeza, kyogerwa eri ggwe obwakabaka bukuvuddeko. Era onoogobebwa okuva mu bantu, era olibeera wamu n'ensolo ez'omu nsiko, era oliriisibwa omuddo ng'ente, era ebiseera 7 birikuyitako okutuusa lw'olitegeera ng'oyo ali waggulu ennyo y'afugira mu bwakabaka bw'abantu, era abuwa buli gw'ayagala. Mu ssaawa eyo ekigambo ne kituukirira, Nebukadduneeza n'agobebwa okuva mu bantu, n'alya omuddo ng'ente, n'omubiri gwe ne gutoba omusulo ogw'omu ggulu, okutuusa enviiri ze lwe zaakula ng'ebyoya by'empungu, n'enjala ze ng'enjala z'ennyonyi. Ennaku ezo bwe zaggwa, nze Nebukadduneeza ne nnyimusa amaaso gange eri eggulu, amagezi gange ne ganziramu, ne neebaza oyo ali waggulu ennyo, ne mutendereza ne muwa ekitiibwa oyo abeera omulamu emirembe n'emirembe, kubanga okufuga kwe kwe kufuga okutaliggwaawo, n'obwakabaka bwe bwa mirembe na mirembe, n'abo bonna abatuula mu nsi abalowooza nga si kintu, era akola nga bw'ayagala mu ggye ery'omu ggulu, era ne mu abo abatuula mu nsi, so se wali ayinza okuziyiza omukono gwe, newankubadde okumugamba nti okola ki. Mu kiseera ekyo amagezi gange ne ganziramu, n'olw'ekitiibwa eky'obwakabaka bwange, obukulu bwange n'okumasamasa kwange ne binziramu, n'abakungu bange n'abaami bange ne bannoonya, n'enywezebwa mu bwakabaka bwange, n'obukulu obungi ennyo ne bunnyongerwako. Kale nze Nebukadduneeza mutendereza era mmugulumiza era mmuwa ekitiibwa kabaka w'eggulu, kubanga emirimu gye gyonna mazima, n'amakubo ge ga nsonga, n'abo abatambulira mu malala ayinza okubajeeza. Danyeri essuula ey'okutaano. Berusazza kabaka yafumbira embaga ennene abaami be 1,000, n'anywera omwenge mu maaso g'abo 1,000. Berusazza bwe yali ng'alega ku mwenge, n'alagira okuleeta ebintu ebya zaabu n'ebya ffeeza Nebukadduneeza kitaawe bye yajja mu yeekaalu yali mu Yerusaalemi, kabaka n'abaami be, abakyala be n'abazaana be babinywese. Awo ne baleeta ebintu ebya ffeeza ebyaggyibwa mu yeekaalu ey'ennyumba ya Katonda eyali mu Yerusaalemi, ne kabaka n'abaami be, abakyala be n'abazaana be ne babinywesa. Ne banywa omwenge, ne batendereza bakatonda aba zaabu n'aba ffeeza, ab'ebikomo, ab'ebyuma, ab'emiti n'ab'amayinja. Mu ssaawa eyo ne walabika engalo z'omukono gw'omuntu ne ziwandiika mu maaso g'ettabaaza ku ttaka ery'omu kisenge ekyokubiri, kabaka n'alaba ekitundu ky'omukono nga kiwandiika. Awo amaaso ga kabaka ne gawaanyisibwa gy'ali, n'ebirowoozo bye ne bimweraliikiriza, n'ennyingo ez'omu kiwato kye ne kiziddirira, n'amaviivi ge ne gakubagana. Kabaka n'ayogera waggulu okuyingiza abafumu n'Abakaludaaya n'abalaguzi. Kabaka n'ayogera n'abagamba abagezigezi ab'e Babulooni nti, buli anaasoma okuwandiika kuno era anandaga amakulu gaakwo, alyambazibwa olw'effulungu, era aliba n'omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwe, era aliba mukulu owookusatu mu bwakabaka. Awo ne muyingira abagezigezi bonna aba kabaka, naye ne batayinza kusoma kuwandiika okwo, newankubadde okutegeeza kabaka amakulu. Kabaka Berusazza n'alyoka yeraliikirira nnyo, amaaso ge ne gawaanyisibwa gy'ali, abaami be ne babulwa amagezi. Awo kaddulubaale n'ayingira mu nju ey'embaga olw'ebigambo bya kabaka n'abaami be. Kaddulubaale n'ayogera nti, ayi kabaka, obenga omulamu emirembe gyonna, ebirowoozo byo bireme okukweraliikiriza, so n'amaaso go
galeme okuwaanyisibwa, waliwo omusajja mu bwakabaka bwo omuli omwoyo gw'abakatonda abatukuvu ne mu mirembe gya kitaawo omusana n'okutegeera n'amagezi ng'amagezi g'abakatonda yalabikira mu oyo ne kabaka Nebukadduneeza kitaawo. Kabaka kitaawo n'amufuula omukulu w'abasawo n'abafumu n'Abakaludaaya n'abalaguzi, kubanga omwoyo omulungi ennyo n'okumanya n'okutegeera n'okulootoola ebirooto n'okulaga ebigambo eby'ekyama n'okuzingulula ebyabuusibwabuusibwa byalabikira mu Danyeri oyo kabaka gwe yatuuma Berutesazza. Kale bayite Danyeri naye anaalaga amakulu. Awo Danyeri n'alyoka ayingizibwa mu maaso ga kabaka. Kabaka n'ayogera n'agamba Danyeri nti, "Gwe Danyeri oyo ow'omu baana ab'obunyage bwa Yuda, kabaka kitange be yajja mu Yuda, guwuliddeko ng'omwoyo gw'abakatonda guli mu ggwe era ng'omusana n'okutegeera n'amagezi amalungi ennyo birabikira mu ggwe. Ne kaakano abagezigezi abafumu bayingizibbwa mu maaso gange basome okuwandiika okwo era bantegeeza amakulu gaakwo, naye ne batayinza kulaga makulu ga kigambo ekyo. Naye ggwe nkuwuliddeko ng'oyinza okulootolola n'okuzingulula ebibuusibwabuusibwa, kale bw'onooyinza okusoma ebiwandiikiddwa ebyo n'okuntegeeza amakulu gaabyo, onooyambazibwa olw'effulungu era oliba n'omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwo, era oliba mukulu owookusatu mu bwakabaka." Awo Danyeri n'addamu n'ayogera mu maaso ga kabaka nti, "Ebirabo byo beera nabyo ggwe, n'empeerayo ogiwa omulala." Era naye n'asomera kabaka ebiwandiikiddwa ne mmutegeeza amakulu. "Ayi ggwe kabaka, Katonda ali waggulu ennyo yawa Nebukadduneeza kitaawo obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa n'obukulu, era olw'obuyinza bwe yamuwa, abantu bonna, amawanga n'ennimi ne bakankana ne batya mu maaso ge. Yattanga gwe yayagalanga okutta, era yalamyanga gwe yayagalanga okulamya, era yagulumizanga gwe yayagalanga okugulumiza, era yatowazanga gwe yayagala okutowaza. Naye omutima gwe bwe gwegulumiza n'omwoyo gwe ne gwekanyala bw'atyo n'okukola n'akola eby'amalala, n'alyoka agobebwa ku ntebe ye ey'obwakabaka, ne bamuggyako ekitiibwa kye, n'agobebwa okuva mu baana b'abantu, n'omutima gwe ne gufuusibwa ng'ogw'ensolo, n'abeera wamu n'entulege, n'aliisibwa omuddo ng'ente, omubiri gwe ne gutoba omusulo ogw'omu ggulu, okutuusa lwe yategeera nga Katonda ali waggulu ennyo y'afuga mu bwakabaka bw'abantu era ng'akuza ku bwo buli gw'ayagala. Naawe omwana we, Ayi Berusazza, tonatowaazibwa mutima gwo newankubadde nga wamanya ebyo byonna, naye weegulumizizza eri Mukama w'eggulu, ne baleeta ebintu eby'omu nnyumba ye mu maaso go, naawe n'abaami bo, abakyala bo n'abazaana bo, ne mubinywesa omwenge, n'otendereza bakatonda aba ffeeza n'aba zaabu, ab'ebikomo, ab'ebyuma, ab'emiti n'ab'amayinja, abatalaba so tebawulira so tebategeera, ne Katonda oyo alina omukka gwo mu mukono gwe, era nannyini makubo go gonna tomuwa kitiibwa, ekitundu ky'omukono ne kiryoka kitumibwa okuva mu maaso ge, n'ebiwandiikiddwa ebyo ebiwandiikibwa. Era ebiwandiikiddwa bye biibino nti Mene, Mene, Tekel Ufasin. Amakulu g'ekigambo ge gano: Mene, Katonda abaze obwakabaka bwo era abukomezza. Tekero, ogereddwa mu kigera era olabise ng'obulako. Peresi, obwakabaka bwo bugabiddwa buweereddwa eri Abameedi n'Abaperusi. Berusazza n'alyoka alagira ne bayambaza Danyeri olw'effulungu, n'amwambika omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwe, n'alangirira ku ye nga y'anaabanga omukulu owookusatu mu bwakabaka. Mu kiro ekyo Berusazza kabaka Omukaludaaya n'attibwa. Daliyo Omumeedi n'aweebwa obwakabaka
bwe yali nga yakamaze emyaka nga 62. Danyeri essuula ey'omukaaga. Daliyo yalabanga kirungi okukuza mu bwakabaka ab'amasaza 120 abali bonna obwakabaka bonna, nga waggulu waabwe eriyo abakulu 3, omu ku bo nga ye Danyeri. Ab'amasaza abo babalenga omusolo mu maaso gaabwe, kabaka aleme okufiirwa. Awo Danyeri oyo n'agulumizibwa okusinga abakulu n'ab'amasaza, kubanga omwoyo omulungi ennyo gwali mu ye, era kabaka yali alowooza okumuwa okufuga obwakabaka bwonna. Abakulu n'ab'amasaza ne balyoka banoonya ensonga eneesinga Danyeri mu bigambo eby'obwakabaka, naye ne batayinza kulaba nsonga newankubadde akabi, kubanga yali mwesigwa, so ne watalabika mu ye kwonoona kwonna newankubadde akabi. Awo abasajja abo ne boogera nti, tetugenda kulaba nsonga eneesinga Danyeri oyo bwe tutaligiraba eri ye mu bigambo eby'amateeka ga Katonda we. Abakulu abo n'ab'amasaza ne bakuŋŋaana eri kabaka ne bamugamba bwe bati nti, Kabaka Daliyo, obenga omulamu emirembe gyonna. Abakulu bonsatule ab'obwakabaka, abamyuka n'ab'amasaza, abakungu n'abafuga bateesezza wamu okuteeka etteeka lya kabaka n'okulagira ekiragiro ekinywevu, nga buli anaasabanga Katonda yenna oba muntu yenna ennaku 30, wabula ng'asabye ggwe, ayi kabaka alisuulibwa mu mpuku ey'empologoma. Kale ayi kabaka, lagira ekiragiro ekyo, era ossa akabonereko ku biwandiikiddwa ebyo, bireme okuwaanyisibwa ng'amateeka ag'Abameedi n'Abaperusi bwe gali agatajjulukuka. Kabaka Daliyo kyeyava assa akabonero ke ku biwandiikiddwa n'ekiragiro. Awo Danyeri bwe yamanya ng'ebiwandiikiddwa bisibbwako akabonero, n'ayingira mu nnyumba ye, era amadirisa ge gaali gagguddwawo mu nju ye nga goolekedde Yerusaalemi, n'afukamiranga ku maviivi ge emirundi 3 buli lunaku, n'asaba ne yeebaza mu maaso ga Katonda we nga bwe yakolanga edda. Abo abasajja abo ne bakuŋŋaana ne basanga Danyeri ng'asaba era nga yeegayirira mu maaso ga Katonda we. Ne balyoka basembera ne boogera mu maaso ga kabaka ku kiragiro kya kabaka nti tewassa kabonero ku kiragiro nga buli anaasabanga Katonda yenna oba muntu yenna ennaku 30, wabula ng'asabye ggwe, ayi kabaka, alisuulibwa mu mpuku ey'empologoma. Kabaka n'addamu n'ayogera nti, ekigambo ekyo kya mazima ng'amateeka ag'Abameedi n'Abaperusi bwe gali agatajjulukuka. Ne balyoka baddamu ne boogerera mu maaso ga kabaka nti, Danyeri oyo ow'omu baana ab'obunyage bwa Yuda takulowooza, ayi kabaka, newankubadde ekiragiro kye wassaako akabonero ko, naye asaba emirundi 3 buli lunaku. Awo kabaka bwe yawulira ebigambo ebyo n'anyiiga nnyo, n'ateeka omutima gwe ku Danyeri okumuwonya, n'azibya obudde ng'atega n'okumulokola. Awo abasajja abo ne bakuŋŋaana eri kabaka ne bagamba kabaka nti, tegeera, ayi kabaka, nga lino ly'etteeka ery'Abameedi n'Abaperusi, nti tewabanga kiragiro newankubadde etteeka kabaka lyanyweza eriwanyisigika. Awo kabaka n'alyoka alagira ne baleeta Danyeri ne bamusuula mu mpuku ey'empologoma. Kabaka n'ayogera n'agamba Danyeri nti, Katonda wo gw'oweerezanga bulijjo oyo anaakuwonya. Ne baleeta ejjinja ne baliteeka ku mulyango gw'empuku. Kabaka n'alissaako akabonero ke ye era n'akabonero ak'abaami be, ekigambo kyonna kireme okuwanyisibwa eri Danyeri. Kabaka n'alyoka agenda mu lubiri lwe, ekiro ekyo n'atalya mmere, so tebaamuleetera bivuga mu maaso ge, otulo ne tumubula. Awo kabaka n'akeera nnyo mu makya n'agolokoka, n'ayanguwa n'agenda ku mpuku ey'empologoma. Era bwe yasembera ku mpuku awali Danyeri, n'ayogera waggulu n'eddoboozi ery'ennaku. Kabaka n'ayogera
n'agamba Danyeri nti, "Gwe Danyeri omuddu wa Katonda omulamu, Katonda wo gw'oweerezanga bulijjo ayinza okukuwonya eri empologoma?" Danyeri n'alyoka agamba kabaka nti, "Ayi kabaka, obenga omulamu emirembe gyonna. Katonda wange yatumye malayika we n'aziba emimwa gy'empologoma ne zitangola bubi, kubanga mu maaso ge nalabika nga siriko kabi, era ne mu maaso go, ayi kabaka, sikolanga kabi." Kabaka n'alyoka asanyuka nnyo nnyini n'alagira okuggyamu Danyeri mu mpuku. Awo Danyeri n'aggyibwa mu mpuku, so mpaawo kabi konna akaamulabwako, kubanga yali yeesize Katonda we. Kabaka n'alagira ne baleeta abasajja abo abaaloppa Danyeri ne babasuula mu mpuku ey'empologoma, bo n'abaana baabwe ne bakazi baabwe. Empologoma ne zibayinza ne zimenyaamenya amagumba gaabwe gonna nga tebannatuuka wansi ddala mu mpuku. Awo kabaka Daliyo n'alyoka awandiikira abantu bonna, amawanga n'ennimi abatuula mu nsi zonna nti emirembe gyeyongere gye muli. Nteeka etteeka mu matwale gonna ag'obwakabaka bwange, abantu bakankanenga batyenga mu maaso ga Katonda wa Danyeri, kubanga oyo ye Katonda omulamu era omunywevu emirembe gyonna, n'obwakabaka bwe bwe butalizikirizibwa, n'okufuga kwe kulituukira ddala ku nkomerero. Awonya era alokola, era akola obubonero n'ebyamagero mu ggulu ne mu nsi. Eyawonya Danyeri eri amaanyi g'empologoma. Bw'atyo Danyeri oyo n'alaba omukisa mu mirembe gya Daliyo ne mu mirembe gya Kuulo Omuperusi. Danyeri essuula ey'omusanvu. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Berusazza kabaka w'e Babuloni, Danyeri n'aloota ekirooto n'omutwe gwe bye gwayolesebwa ku kitanda kye. N'alyoka awandiika ekirooto n'ayatula ebigambo nga bigattiddwa wamu. Danyeri n'ayogera nti, "Natunuulira mu ebyo bye nayolesebwa ekiro, era laba, empewo ez'omu ggulu ennya ne ziwamattuka ku nnyanja ennene, n'ensolo nnya ennene ne ziva mu nnyanja ne zirinnya ezitafaanana zokka na zokka. Ey'oluberyeberye yali ŋŋanga mpologoma, era ng'erina ebiwawaatiro by'empungu, n'etunula okutuusa ebiwawaatiro byayo lwe byamanyibwa, n'eyimusibwa okuva ku nsi, n'eyimirizibwa n'ebigere bibiri ng'omuntu, n'eweebwa omutima gw'omuntu. Era laba, ensolo endala ey'okubiri yali ŋŋanga ddubu, era yali egulumizibwa ku lubirizi lumu, n'embirizi ssatu zaali mu kamwa kaayo, amannyo nga gazikutte, ne bagigamba bwe bati nti, "Golokoka olye ennyama ennyingi." Oluvannyuma lw'ebyo ne ntunula, era laba, endala ng'engo eyalina ebiwawaatiro ebina eby'ennyonyi ku mabega gaayo, era ensolo yalina n'emitwe ena, n'eweebwa okufuga. Oluvannyuma lw'ebyo ne ntunula mu ebyo bye nayolesebwa ekiro, era laba, ensolo ey'okuna ey'entiisa era ey'obuyinza era ey'amaanyi amangi ennyo, era yalina amannya amanene ag'ekyuma, yaliya n'emenyaamenya n'esambirira ebyasigalawo n'ebigere byayo, era teyafaanana ng'ensolo zonna ezaagisooka, era yalina amayembe 10. Nakabera amayembe, era laba, ne wamera mu go ejjembe eddala ettono ne mu maaso gaalyo 3 ku mayembe ag'olubereberye ne gasimbulirwa ddala, era laba, mu jjembe eryo mwalimu amaaso ng'amaaso g'omuntu n'akamwa akoogera ebikulu. Ne ndaba okutuusa entebe lwe zaateekebwawo, n'omukadde ey'akamala ennaku ennyingi n'atuula. Ebyambalo bye byali bitukula ng'omuzira, n'enviiri ez'oku mutwe gwe ng'ebyoya by'endiga ebirungi. Entebe ye yali nnimi za muliro, ne bannamuziga baayo muliro ogwaka. Omugga gw'omuliro ne guteeriika ne gufuluma mu maaso ge. 10,000 n'enkumi baamuweereza, n'obukumi emirundi 10 baayimirira mu maaso ge. Omusango ne gubaawo, ebitabo ne byanjulizibwa. Ne ntunula mu biro ebyo,
olw'eddoboozi ery'ebigambo ebikulu ejjembe bye lyayogera, ne ntunula okutuusa ensolo lwe yattibwa n'omubiri gwayo ne guzikirizibwa n'eweebwayo okwokebwa omuliro. N'ensolo endala okufuga kwazo ne kuziggyibwako, naye obulamu bwazo ne bwongerwako ebbanga n'ekiseera. Ne ndaba mu ebyo bye nalolesebwa ekiro, era laba, ne wajja omu eyafaanana ng'omwana w'omuntu, n'ebire eby'omu ggulu, n'ajjirira ddala eri omukadde eyakamala ennaku ennyingi, ne bamusembeza mu maaso ge. N'aweebwa okufuga n'ekitiibwa n'obwakabaka abantu bonna, amawanga n'ennimi bamuweerezenga. Okufuga kwe kwe kufuga okw'emirembe gyonna okutaliggwaawo, n'obwakabaka bwe bwe butalizikirizibwa. Nange Danyeri, omwoyo gwange ne gunakuwala wakati mu mubiri gwange, n'ebyo omutwe gwange bye gwayolesebwa ne bineeraliikiriza. Ne nsemberera omu ku abo abaali bayimiridde okumpi, ne mmubuuza amazima g'ebyo byonna. Awo n'ambuulira n'antegeeza amakulu g'ebyo. Ensolo ezo ennene ezaali ennya be bakabaka abana abaliva mu nsi. Naye abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo baliweebwa obwakabaka, era balirya obwakabaka emirembe n'emirembe, era n'okutuusa emirembe gyonna. Ne ndyoka njagala okumanya amazima g'ensolo ey'okuna etaafaanana ng'ezo zonna, ey'entiisa ennene, amannyo gaayo ga kyuma, n'enjala zaayo za kikomo, eyalya n'emenyaamenya n'esambirira ebyasigalawo n'ebigere byayo, n'amayembe 10 agaali ku mutwe gwayo, n'eddala eryamera 3 ne gagwa mu maaso gaalyo, ly'ejjembe eryo eryalina amaaso n'akamwa kaayogera ebikulu, obukanu bwalyo bwasinga gannaago obugumu. Ne ntunula, ejjembe eryo ne lirwana n'abatukuvu ne libasinga, okutuusa omukadde eyakamala ennaku ennyingi lwe yajja, omusango ne gubasalirwa abatukuvu oyo ali waggulu ennyo, ebiro ne bituuka, abatukuvu ne balya obwakabaka. N'ayogera bw'ati nti, ensolo ey'okuna eriba bwakabaka obw'okuna mu nsi, obutalifaanana ng'obwakabaka bwonna, era obulirya ensi zonna, era obulizisambirira, era obulizimenyaamenya. N'amayembe ago 10 mu bwakabaka obwo muliba bakabaka 10 abaligolokoka, n'omulala alibaddirira aligolokoka, naye talifaanana ng'ab'olubereberye, naye aliggyawo bakabaka 3. Era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo, era aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo, era alirowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka, era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera bwe biriggwaawo. Naye omusango gulibaawo, era balimuggyako okufuga kwe, okukumalawo n'okukuzikiriza okutuusa enkomerero. N'obwakabaka, n'okufuga n'obukulu obw'obwakabaka obuli wansi w'eggulu lyonna, abantu ababatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo balibiweebwa, obwakabaka bwe bwe bwakabaka obutaliggwaawo, n'amatwale gonna galimuweereza galimuwulira. Ekigambo ekyo bwe kikoma wano. Nange Danyeri, ebirowoozo byange byaneeraliikiriza nnyo, n'amaaso gange ne gawaanyisibwa gye ndi, naye ne nzisa ekigambo ekyo mu mutima gwange. Danyeri essuula ey'omunaana. Mu mwaka ogwokusatu mu mirembe gya Berusazza kabaka, okwolesebwa ne kunjijira nze Danyeri, okuddirira okwo kwasooka kunjijira. Ne ndaba mu ebyo ebyanjolesebwa, ne kiba bwe kiti. Bwe nalaba nali mu lubiri lw'e Susani oluli mu ssaza Eramu, ne ndaba mu ebyo ebyanjolesebwa, era nali ku mugga Ulaayi. Ne ndyoka nnyimusa amaaso gange ne ndaba, era laba, endiga ensajja eyalina amayembe 2 n'eyimirira ku mabbali g'omugga, n'amayembe ago 2 gaali mawanvu, n'erimu lyasinga linnaalyo, era eryasinga lye lyaddirira okumera. Ne ndaba endiga ensajja ng'esindika eri ebugwanjuba n'eri obukiika obwa kkono,
n'eri obukiiko obwa ddyo, so mpaawo nsolo ezayinza okuyimirira mu maaso gaayo, era mpaawo eyayinza okuwonya mu mukono gwayo, naye yakolanga bwe yayagalanga ne yeegulumiza. Bwe nali nkebera, laba, embuzi ensajja n'eva ebugwanjuba n'ejja ng'eyita kungulu ku nsi yonna, n'etetuuka ku ttaka, era embuzi yalina ejjembe eryalabika ennyo wakati w'amaaso gaayo. N'ejjira endiga ensajja eyalina amayembe abiri, gye nalaba eyimiridde ku mabbali g'omugga, n'egifubuutukira amaanyi gaayo nga gagiralusizza. Ne ngiraba ng'esemberedde endiga ensajja, n'egisunguwalira n'ekuba endiga ensajja, n'emenya amayembe gaayo abiri, so n'endiga ensajja teyaliimu maanyi okuyimirira mu maaso gaayo, naye n'egimegga wansi n'egisambirira, era mpaawo eyayinza okuwonya endiga ensajja mu mukono gwayo. Embuzi ensajja ne yeegulumiza nnyo, era mu maanyi gaayo ago ejjembe lyayo ekkulu mwe lyamenyekera, ne mu kifo kyalyo ne mumera 40 agaalabika ennyo agaatunuulira empewo ennya ez'omu ggulu. Ne mulimu ago ne muva ejjembe ettono eryafuuka eddene ennyo nga lyolekedde obukiiko obwa ddyo, n'eri obuvanjuba, n'eri ensi ey'ekitiibwa. Ne lifuuka eddene n'okutuuka eri ejje ery'omu ggulu, n'eby'omujja ebimu ne mu nnyenye ezimu ne libisuula wansi ne libisambirira. Weewaawo lyekuza lyokka, era n'okutuuka eri omukulu w'eggye ne limuggyako ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna, n'ekifu eky'abatukuvu we ne kisuulibwa. N'eggye ne liweebwayo eri eryo awamu n'ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna olw'okwonoona, ne lisuula amazima wansi, ne likola nga bwe lyagala, ne liraba omukisa. Ne ndyoka mpulira omutukuvu ng'ayogera, n'omutukuvu omulala n'agamba oyo yali ayogedde nti ebikwolesebwa eby'okukiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna birituusaawa okubaawo n'okwonoona okuzisa, okuwaayo awatukuvu, era n'eggye okusambirirwa n'ebigere. N'aŋŋamba nti birituusa amakya n'amawungeera 23,000 awatukuvu ne walyoka walongoosebwa. Awo nze Danyeri bwe namala okulaba ebyanjulizibwa ebyo, ne ndyoka nnoonya okubitegeera, era laba ne wayimirira mu maaso gange ekifaananyi ng'eky'omuntu. Ne mpulira eddoboozi ly'omuntu wakati w'emitala w'omugga Ulaayi eryakoowoola ne ligamba nti, Gabulyeri, tegeeza omusajja oyo ebimwolesebwa. Awo n'asembera bwe nali nnyimiridde, era bwe yajja ne ntya, ne nvunnama amaaso gange, naye n'aŋŋamba nti, tegeera ggwe omwana w'omuntu, kubanga ebyolesebwa bya kiseera kya nkomerero. Awo bwe yali ayogera nange, ne neebaka otulo tungi nga nvunnama amaaso gange, naye n'ankomako n'annyimiriza. N'ayogera nti, laba, n'akutegeeza ebiribaawo mu kiseera eky'enkomerero eky'okunyiigiramu, kubanga bya kiseera kya nkomerero ekyateekebwawo. Endiga ensajja gy'olabye ebadde n'amayembe abiri, be bakabaka ab'Obumeedi n'Obuperusi. N'embuzi ensajja ey'ekikozi ye kabaka w'e Buyonaani, n'ejjembe eddene eriri wakati w'amaaso gaayo ye kabaka ow'olubereberye. N'eryo erimenyese ne mu kifo kyalyo ne muyimirira 40, obwakabaka buna buliva mu ggwanga buliyimirira, naye nga tebulina buyinza bw'oyo. Ne mu kiseera eky'enkomerero eky'obwakabaka bwabwe, aboonoonye nga batuukiridde, kabaka ow'amaaso amakambwe era ategeera ebigambo eby'ekyama aliyimirira. N'obuyinza bwe buliba bungi, naye si lwa buyinza bwe ye, era alizikiriza kitalo, era aliraba omukisa, era alikola by'ayagala, era alizikiriza ab'amaanyi n'abantu abatukuvu. Era olw'amagezi ge alyezza enkwe mu mukono gwe, era alyegulumiza mu mutima gwe, era alizikiriza bangi nga balowooza nga mirembe, era aliyimirira okulwanyisa omulangira w'abalangira, naye alimenyeka awatali ngalo.
era ebikwolesebwa ebyamakya n'amawungeera ebiwuliddwa bya mazima, naye gwe ebikka ku bikwolesebwa kubanga bya nnaku eziri ewala. Nange Danyeri ne nzirika, ne ndwala okumala ennaku si nnyingi, ne ndyoka ngolokoka, ne nkola emirimu gya kabaka, ne neewuunya ebyanjolesebwa, naye mpaawo eyabitegeera. Danyeri essuula ey'omwenda. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abameedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya, mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Danyeri ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yajjirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira, nga nsiiba enjala era nga nnyambala ebibukutu n'evvu. Ne nsaba Mukama Katonda wange, ne njatula ne njogera nti, Ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa, atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona era twakola eby'obubambaavu n'eby'obubi era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo, so tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe, abalangira baffe ne bajjajjaffe n'abantu bonna ab'omu nsi. Ayi Mukama, obutuukirivu bwe bubwo, naye ffe amaaso okukwatibwa ensonyi kwe kwaffe nga leero abantu ab'omu Yuda n'abatuula mu Yerusaalemi ne Isirayiri yenna abali okumpi n'abo abali ewala mu nsi zonna gye babagobera olw'okwonoona kwe baayonoona ggwe. Ayi Mukama, amaaso okukwatibwa ensonyi kwe kwaffe, bassekabaka baffe, abalangira baffe ne bajjajjaffe, kubanga twayonoona ggwe. Mukama Katonda waffe y'alina okusaasira n'okusonyiwa, kubanga twamujeemera, so tetwawulira ddoboozi lya Mukama Katonda waffe okutambulira mu mateeka ge ge yassa mu maaso gaffe abaddu be bannabbi. Weewaawo Isirayiri yenna asobezza amateeka go nga beekoloobya baleme okuwulira eddoboozi lyo, okukolimirwa kye kwava kutufukirwako n'ekirayiro ekyawandiikibwa mu mateeka ga Musa omuddu wa Katonda, kubanga twamwonoona. Naye yanyweza ebigambo bye yayogera ku ffe, era ne ku balamuzi baffe abaatulamulanga bwe yatuleetera obubi obunene, kubanga wansi w'eggulu lyonna tekikolebwanga nga bwe kyakolebwa ku Yerusaalemi. Nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa, bwe butyo obubi obwo bwonna bwatuggyako, era naye tetunnasaba kisa Mukama Katonda waffe tuleke ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu era tubeere n'amagezi mu mazima go. Mukama kyeyava atunuulira obubi n'abutuleetako, kubanga Mukama Katonda waffe mutuukirivu mu bikolwa bye byonna by'akola, naffe tetwawulira ddoboozi lye. Ne kaakano, Ayi Mukama Katonda waffe eyaggya abantu bo mu nsi y'e Misiri n'omukono ogw'amaanyi, era yeefunira ekitiibwa nga leero, twayonoona twakola bubi. Ayi Mukama, ng'obutuukirivu bwo bwonna bwe buli, obusungu bwo n'obukambwe bwekooloobye buve ku kibuga kyo Yerusaalemi, olusozi lwo olutukuvu, kubanga olw'okwonoona kwaffe n'olw'obutali butuukirivu bwa bajjajjaffe, Yerusaalemi n'abantu bafuuse ekivume eri abo bonna bakwetooloola. Kale kaakano, Ayi Katonda waffe, wulira okusaba kw'omuddu wo n'okwegayirira kwe, era ku bwa Mukama oyazika amaaso go awatukuvu wo awazise. Ayi Katonda wange, tega okutu kwo owulire, ozibule amaaso go otunuulire ebyaffe ebyazika n'ekibuga ekituumibwa erinnya lyo, kubanga tetuleeta kwegayirira kwaffe mu maaso go olw'obutuukirivu bwaffe, wabula olw'okusaasira kwo okungi. Ayi Mukama, wulira. Ayi Mukama, sonyiwa. Ayi Mukama, wulira okole,
tolwawo ku bubwo wekka, Ayi Katonda wange, kubanga ekibuga kyo n'abantu bo batuumibwa erinnya lyo. Awo bwe nali njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri, era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Mukama Katonda wange, weewaawo bwe nali njogera mu kusaba, omusajja Gabuliyeri bwe nalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu, n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi. N'anjigiriza n'ayogera nange, n'aŋŋamba nti, ggwe Danyeri, kaakano onfulumye okukugeziwaza mu kutegeera. Bwe wasooka okwegayirira, ekiragiro ne kifuluma, nange nzize okukubuulira, kubanga oli mwagalwa nnyo. Kale lowooza ekigambo ekyo, otegeere bye wayolesebwa. Ssabbiiti 7 ziragiddwa abantu bo n'ekibuga kyo ekitukuvu, okukomya okwonoona, n'okumalawo okusobya, n'okutabaganya olw'obutali butuukirivu, n'okuyingiza obutuukirivu obutaliggwaawo, n'okussa akabonero ku ebyo ebyayolesebwa ne ku ebyo ebyalangirwa, n'okufuka amafuta kw'oyo asinga obutukuvu. Kale manya otegeerere ddala nga kasooka ekiragiro kifuluma okuzzaawo n'okuzimba Yerusaalemi okutuusa ku oyo afukibwako amafuta omulangira, walibaawo Ssabbiiti 7 era walibaawo Ssabbiiti 62 n'ekizimbibwa nate n'oluguudo n'olusalosalo newankubadde mu biro eby'okutegana. Era Ssabbiiti 62 bwe ziriggwa, oyo afukibwako amafuta n'alyoka azikirizibwa, so taliba na kintu, n'abantu abamulangira alijja balizikiriza ekibuga n'awatukuvu, n'enkomerero ye eriba n'amataba, n'okutuusa enkomerero walibaawo entalo okuzisa kwalagirwa. Era aliragaana endagaano ennywevu n'abangi okumala Ssabbiiti emu, ne mu kitundu ekya Ssabbiiti alikumya ssaddaaka n'ekitone, ne ku kyowaatiro eky'ebyemizizo kulijjirako oyo alizisa, n'okutuusa byonna okutuukirizibwa, okwo kwe kwalagirwa, obusungu bulifukibwa ku oyo azisa. Danyeri essuula ey'Ekkumi. Mu mwaka ogwokusatu ogwa Kuulo kabaka w'e Buperusi, ekigambo kyabikkulirwa Danyeri eyatuumibwa erinnya Berutesazza, n'ekigambo kyali kya mazima. Z'entalo ennene n'ategeera ekigambo, n'ategeera bye yayolesebwa. Mu nnaku ezo nze Danyeri namala Ssabbiiti 3 ennamba nga ndi mulumbe. Saalyanga ku mmere ennungi, so n'ennyama newankubadde omwenge tebyayingiranga mu kamwa kange, so saasaabanga mafuta ne mmalira ddala Ssabbiiti 3 ennamba. Ne ku lunaku olwa-24 olw'omwezi ogw'olubereberye, bwe nali ku mabbali g'omugga omunene, ye Kiddekeri, ne nnyimusa amaaso gange ne ntunula, era laba, omusajja ayambadde bafuta nga yeesibye ekiwato kye ne zaabu ennungi eya Ufazi, era n'omubiri gwe gwali nga berolo, n'obwenyi bwe ng'okumyansa bwe kufaanana, n'amaaso ge ng'ettabaaza ez'omuliro, n'emikono gye n'ebigere bye byali ng'ekikomo ekizigula ebbala, n'eddoboozi ly'ebigambo bye ng'eddoboozi ery'ekibiina ekinene. Nange Danyeri nalaba bye nayolesebwa nze nzekka, kubanga abantu abaali nange tebaalaba bye nayolesebwa, naye okukankana okunene ne kubagwako, ne badduka okwekweka. Awo nze ne nsigala omu ne ndaba ebigambo ebyo ebikulu bye nayolesebwa, so ne mutasigala mu nze maanyi gonna, kubanga obulungi bwange ne bufuuka obuvundu mu nze, ne siba na maanyi nate. Era naye ne mpulira eddoboozi ery'ebigambo bye, era bwe nawulira eddoboozi ery'ebigambo bye, nali neebasa otulo tungi nga nvunnamye amaaso gange nga gatunuulira ettaka. Era laba, omukono ne gunkwatako ne gunfukamiza ku maviivi gange n'ebibatu by'engalo zange. N'aŋŋamba nti, ggwe Danyeri, ggwe omusajja omwagalwa ennyo,
tegeera ebigambo bye nkugamba, weesimbe kubanga eri ggwe gye ntumiddwa kaakano. Era bwe yamala okuŋŋamba ekigambo ekyo ne nnyimirira nga nkankana. N'alyoka ŋŋamba nti totya Danyeri, kubanga okuva ku lunaku lwe wasookerako okuteekateeka omutima gwo okutegeera n'okwewombeeka mu maaso ga Katonda wo, ebigambo byo byawulirwa, nange nzize olw'ebigambo byo. Naye omulangiro w'obwakabaka bw'Obuperusi n'anziyiza ennaku 21, naye laba Mikayiri omu ku balangira abakulu n'ajja okunnyamba, ne mbeera eyo wamu ne bakabaka ab'e Buperusi. Kaakano nzize okukutegeeza ebiriba ku bantu bo mu nnaku ez'enkomerero, kubanga bye wayolesebwa bya nnaku ezikyali ewala nate. Era bwe yamala okuŋŋamba ebigambo ebyo, ne nkutama amaaso gange ne nsirika. Era laba, eyafaanana ng'abaana b'abantu n'akoma ku mimwa gyange, ne ndyoka njasama akamwa kange, ne njogera, ne ŋŋamba oyo anyimiridde mu maaso gange nti, Ayi Mukama wange, olw'ebyo bye nayolesebwa ennaku zange ne zinziramu, neesiba na maanyi nate. Kubanga omuddu wa Mukama wange ono ayinza atya okwogera ne Mukama wange ono? Kubanga nze amangu ago ne mutasigala mu nze maanyi gonna, so n'omwoka gwonna ne gutabeera nate mu nze. Eyali ng'ekifaananyi ky'omuntu n'alyoka ankomako nate, oyo n'ampa amaanyi. N'ayogera nti, ggwe omusajja omwagalwa ennyo, totya, emirembe gibeere gy'oli, beera n'amaanyi, weewaawo beera n'amaanyi. Awo yayogera nange, ne mpeebwa amaanyi, ne njogera nti, Mukama wange ayogere kubanga ompadde amaanyi. N'alyoka ayogera nti, omanyi kyenvudde njija gy'oli? Ne kaakano n'addayo okulwana n'omulangiro w'e Buperusi, era bwe ndivaayo laba, omulangira w'e Buyonaani alijja. Naye n'akubuulira ebyawandiikibwa mu byawandiikibwa eby'amazima, so si wali ali ku luuyi lwange okulwanyisa abo, wabula Mikayiri omulangira wammwe. Danyeri essuula 11. Nange mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo Omumeedi, nayimirira okumunyweza n'okumuwa amaanyi. Ne kaakano n'akulaga amazima. Laba, wayimirira nate bakabaka abasatu mu Buperusi, n'owookuna yalisingira ddala nnyo bonna obugagga, era bw'alifuuka ow'amaanyi olw'obugagga bwe, alikubiriza bonna okulwana, ne kabaka ow'amaanyi aliyimirira, alifuga n'obuyinza obungi, era alikola bw'alyagala. Era bw'aliyimirira, obwakabaka bwe bulimenyeka, era bulyawulibwamu eri empewo ennya ez'omu ggulu, naye tebuligabirwa zadde lye, so tebuliba ng'okufuga kwe bwe yafuga, kubanga obwakabaka bwe bulisimbulirwa awalala awali abo. Ne kabaka w'obukiika obwa ddyo aliba n'amaanyi, era omu ku bakulu be n'oyo aliba n'amaanyi okumusinga alifuga, okufuga kwe kuliba okufuga okunene. Emyaka bwe girimala okuyitawo, balyegatta wamu, n'omuwala wa kabaka w'obukiika obwa ddyo alijja eri kabaka w'obukiika obwa kkono okulagaana naye, naye omuwala taliba na maanyi ga mukono gwe, so n'oyo taliyimirira newankubadde omukono gwe, naye omuwala aliweebwayo n'abo abamuleeta, n'oyo eyamuzaala, n'oyo eyamuwa amaanyi mu biro ebyo. Naye mu mwana ow'omu bikolo bye muliva omu aliyimirira mu kifo kye, alijja eri eggye, era aliyingira mu kifo kya kabaka w'obukiika obwa kkono, alibalumba, era aliwangula, era ne bakatonda baabwe n'ebifaananyi byabwe ebisaanuuse, n'ebintu byabwe ebirungi ebya ffeeza n'ebya zaabu, alibinyaga, alibitwala mu Misiri, era alimala emyaka egimu ng'aleka kabaka w'obukiika obwa kkono. Era alijja mu matwale ga kabaka w'obukiika obwa ddyo, naye aliddayo mu nsi ye. N'abaana be balirwana, era balikuŋŋaanya ekibiina ekinene, eggye eringi eririyitirira, eriryanjaala ne libayitamu, era balikomawo
balirwana okutuuka awali ekiko kye. Naye kabaka w'obukiiko obwa ddyo alisunguwala alivaayo okulwana naye kabaka w'obukiiko obwa kkono, era aligaba ekibiina ekinene, n'ekibiina kiryegulumiza, n'omutima gwe gulyeyimusa, era alimegga obukumi obungi naye taliwangula. Naye kabaka w'obukiiko obwa kkono alikomawo, era aligaba ekibiina ekisinga eky'olubereberye, era alijja ebiseera bwe biriggwako gy'emyaka ng'alina eggye eddene n'ebintu ebingi. Ne mu biro ebyo walibaawo abangi abaliyimirira okulwana ne kabaka w'obukiiko obwa ddyo, era n'abaana baabo abalina ettima mu bantu bo balyegolokosa okunyweza ebikwolesebwa naye baligwa. Awo kabaka w'obukiiko obwa kkono alijja, alikuba olusozi, alirya ekibuga ekiriko ebigo ebingi, n'emikono egy'obukiiko obwa ddyo tegiribasobola, newaakubadde abantu baabalonde, so tewali bamaanyi gonna okubasobola. Naye oyo ajja okumulumba alikola nga bw'ayagala ye, so tewali bayimirira mu maaso ge, era aliyimirira mu nsi ey'ekitiibwa, ne mu mukono gwe mulibaamu okuzikiriza. Awo alikyusa amaaso ge okujja n'amaanyi ag'obwakabaka bwe bonna, n'ab'amazima nga bali wamu naye, era alikola by'alyagala, era alimuwa omuwala w'abakazi okumwonoona, naye taliyimirira, so talimuyamba ye. Oluvannyuma lw'ebyo alikyusa amaaso ge awali ebizinga, aliryako bingi, naye omukulu alikomya ekivume oyo kye yaleeta, era naye alimuddizaayo ekivume kye. N'alyoka akyusa amaaso ge awali ebigo eby'omu nsi ye, naye alyesittala, aligwa so talitabika. Ne walyoka wayimirira mu kifo kye omu aliyisa omusolooza mu kitiibwa ky'obwakabaka, naye mu nnaku si nnyingi alizikirizibwa, si mu busungu newaakubadde mu ntalo. Ne mu kifo kye muliyimirira omuntu anyoomebwa gwe batawanga kitiibwa kya bwakabaka, naye alijja mu biro eby'emirembe, era aliweebwa obwakabaka olw'okwegonza. Era n'emikono gy'amataba balijjirwawo ddala mu maaso ge, era balimenyeka, weewaawo era n'omukulu w'endagaano. Era nga bamaze okulagaana naye, alikola eby'obukuusa, kubanga alirinnya, era alifuuka ow'amaanyi ng'alina abantu si bangi. Mu biro eby'emirembe alijjira n'ebifo ebisinga obugimu eby'omu ssaza, era alikola bajjajjaabe bye bataakolanga, newankubadde bajjajja b'abajjajjaabe alibagabira omwandu, n'omunyago, n'obugagga, weewaawo alisalira enkwezi ebigo okumala ekiseera. Era alisasamaza obuyinza bwe n'obuzira bwe okulwanyisa kabaka w'obukiiko obwa kkono n'eggye eringi, ne kabaka w'obukiiko obwa ddyo alirwana entalo n'eggye eringi ennyo ery'amaanyi amangi, naye taliyimirira kubanga balimusalira enkwe. Weewaawo abaalya ku mmere ye be balimuzikiriza, n'eggye lye liryanjaala, era bangi abaligwa nga battibwa. Ne bakabaka abo bombi emitima gyabwe giriba gya kukola bubi, era balyogera eby'obulimba nga batudde ku mmeeza emu, naye tebiriraba mukisa, kubanga enkomerero erituuka mu biro ebyalagirwa era. N'alyoka addayo mu nsi ye n'obugagga obungi, n'omutima gwe gulikyawa endagaano entukuvu, era alikola by'alyagala, n'alyoka addayo mu nsi ye. Mu biro ebyalagirwa aliddayo, aligenda mu bukiiko obwa ddyo, naye mu biro eby'oluvannyuma tekiribanga bwe kyali mu biro eby'oluberyeberye. Kubanga ebyombo by'ekitimu birijja okumulumba, kyalivaana kuwala, aliddayo, alisunguwalira endagaano entukuvu, alikola by'alyagala, aliddirayo ddala, alirowooza abo abaalika endagaano entukuvu. Era emikono giriyimirira ku luuyi lwe, era baligwagwawaza awatukuvu, kye kigo, era balijjawo ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna, baliyimiriza eky'omuzizo ekizikiriza. N'abo abalikola obubi nga baleka endagaano, alibakyamyakyamya n'okwegonza, naye abantu abamanyi Katonda waabwe baliba n'amaanyi, balikola eby'obuzira. N'abo abalina amagezi mu bantu baliyigiriza bangi, naye ekitala n'omuliro
okusibibwa n'okunyagibwa biribagwisa ennaku nnyingi. Awo baligwa balibeerwa n'okubeerwa okutono, naye bangi abalyegatta n'abo olw'okwegonza. N'abamu ku abo balina amagezi baligwa okubawoomya n'okubalongoosa n'okubatukuza okutuusa ku kiseera eky'enkomerero, kubanga kya kiseera ekyalagirwa ekitannatuuka. Naye kabaka alikola nga bw'ayagala era alyegulumiza, alyekuza okusinga Katonda yenna, era alyogera eby'ekitalo ku Katonda w'abakatonda, era aliraba omukisa okutuusa obusungu bwe bulituukirira, kubanga ebyateesebwa birikolebwa. So talirowooza bakatonda b'abajjajjaabe newankubadde abakazi kye baagala, so talirowooza Katonda yenna, kubanga alyekuza okusinga bonna. Naye mu kifo kye aliwa ekitiibwa Katonda w'ebiggo, era Katonda bajjajjaabe gwe bataamanya alimuwa ekitiibwa ne zaabu ne ffeeza n'amayinja ag'omuwendo omungi n'ebintu ebisanyusa. Era aliyinza ebigo eby'amaanyi amangi, Katonda omugenyi ng'amuyamba. Buli alimukkiriza alimwongerako ekitiibwa, era alibawa okufuga bangi, era aligaba ensi olw'omuwendo. Ne mu kiseera eky'enkomerero, kabaka w'obukiiko obwa ddyo alimusindika, era ne kabaka w'obukiiko obwa kkono alijja okumulumba nga kibuyaga, ng'alina amagaali n'abeebagala embalaasi n'ebyombo ebingi, era aliyingira mu matwale alyanjaala n'agayitamu. Era aliyingira ne mu nsi ey'ekitiibwa n'amatwale mangi agalisuulibwa, naye bano baliwonyezebwa mu mukono gwe, Edomu ne Mowaabu n'abakulu ab'omu baana ba Amoni. Era aligolola omukono gwe ne ku matwale ge, n'ensi y'e Misiri teriwona. Naye aliyinza ebintu ebitereke ebya zaabu n'ebya ffeeza n'ebintu byonna eby'omuwendo omungi eby'omu Misiri, n'Abalibiya n'Abaesiyopiya balimugoberera. Naye ebigambo ebiriva mu buvanjuba ne mu bukiiko obwa kkono birimweraliikiriza, era alivaayo nga yeejuwumudde nnyo okuzikiriza n'okumalirawo ddala bangi. Era alisimba eweema z'olubiri lwe wakati w'ennyanja n'olusozi olw'ekitiibwa olutukuvu, era naye alijja ku nkomerero ye, so tewali baamuyamba. Danyeri essuula ey'e12. Era mu biro ebyo Mikayiri aliyimirira, omulangira omukulu ayimiririra abaana b'abantu bo, era waliba ekiseera eky'okunakuwaliramu ekitabangawo kasooke wabaawo eggwanga okutuusa ku biro ebyo, era mu biro ebyo abantu bo baliwonyezebwa, buli alirabika nga yawandiikibwa mu kitabo. Era bangi ku abo abeebaka mu nfuufu ey'oku nsi balizuukuka, abamu eri obulamu obutaggwaawo, n'abamu eri ensonyi n'okunyomebwa okutaggwaawo. N'abo balina amagezi balyakaayakana ng'okumasaamasa okw'omu bbanga, n'abo bakyusa abangi eri obutuukirivu ng'emunyeenye emirembe n'emirembe. Naye ggwe Danyeri, bikka ku bigambo, ossa akabonero ku kitabo, okutuusa ekiseera eky'enkomerero, bangi abaliddiŋŋana embiro n'okumanya kulyeyongera. Nze Danyeri ne ndyoka ntunula, era laba, abaala babiri nga bayimiridde, omu ku lubalama lw'omugga emitala w'eno, n'omulala ku lubalama lw'omugga emitala w'eri. N'omu n'agamba omusajja ayambadde bafuta eyali waggulu w'amazzi g'omugga nti eby'ekitalo ebyo birituusaawo okukoma. Ne mpulira omusajja ayambadde bafuta eyali waggulu w'amazzi g'omugga ng'agoola omukono gwe ogwa ddyo n'omukono gwe ogwa kkono eri eggulu, n'alayira oyo abeera omulamu emirembe gyonna, nga birituusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera, era bwe balimalira ddala okumenyaamenya amaanyi ag'abantu abatukuvu, ebyo byonna ne biryoka biggwaawo. Ne mpulira naye neesitegeera, ne ndyoka njogera nti, ayi Mukama wange, ebiriva mu ebyo biriba bitya? N'ayogera nti, kwata amakubo go Danyeri, kubanga ebigambo bibiikiddwako era bissibbwako akabonero
okutuusa ekiseera eky'enkomerero. Bangi abalyerongoosa, abalyetukuza, abaliwoomezebwa, naye ababi balikola ebibi. So ku babi tekuliba abalitegeera, naye abo abalina amagezi balitegeera. Era kasooka ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna kiggwaawo, kiggyibwawo, eky'omuzizo ekizikiriza ne kiyimirizibwa, walibaawo ennaku 1209. Alina omukisa alindirira n'atuuka ku nnaku 1335. Naye ggwe kwata ekkubo lyo okutuusa enkomerero lw'eribaawo, kubanga oliwummula era oliyimirira mu mugabo gwo ennaku bwe zirikoma.